abali ku lutimbe mbalamusizza kandooze nti muli bulungi ate n'ekiseera kino obulwadde buno bannaye kambasabire buleme kubatawaanya mugezeeko mwekuume ate mugoberere amateeka ge bateereddewo. Waliwo abantu abalinamu okuzannya, bino si byakuzannya, buno obulwadde bubi nnyo. Bwe twogerera kati n'eddagala tutandise okufuna ebizibu kubanga bannaffe abalirina batandise okulikweka tebaagala kulituguza naye katusabe nti ebintu bijja kutereera. Wow, Captain, tulabike ku nsonga ebadde recent olunaku olwokubiri President yalonze cabinet gy'asuubira gy'agenda okukola naye okukola nayo emirimu. Your takeaway general perspective ku bantu abalondebwa ssebo. Nze ndowooza katusooke tulabe omukulu lwaki alonda cabinet. Omukulu emabega wali ng'ayogera eri eggwanga yatugamba nti ku luno agenda okusessira ku bintu nga 3 oba 4. Ekisooka ajja kuteeka essira ku kiyayita social economic transformation. Ekyokubiri n'aga nti agenda okuteeka etteeka ku corruption, kuteekako amaanyi. Ekyokusatu n'agamba nti agenda kuteeka amaanyi ku security. Ekyokuna era ekirabika nga kyamaanyi ayagala okuteekawo engeri abantu gye basobola okufuna emirimu. Kaakati bw'omala okufuna nti kyekigendererwa eky'omuntu owa bulijjo n'olyoka ogamba nti kati omukulu bw'amaze okukola ebintu ebyo ettiimu gy'agenda okukozesa okuteeka ebintu ebyo mu nkola efaanana etya. Kaakati nze mu kulowooza kwange omukulu bwe yatudde n'abantu be, abo abantu be yalonze yamaze kulaba nti basobola okukola emirimu giri gy'ayagala okukola ki okukola. Era kati yalonze abantu abo Parliament bw'otandika ne Vice President ne Prime Minister oba omubeezi wa President ne Katikkiro, Parliament erina okubakkiriza okukola. Ate ba ministers abalala bajja kutwalibwa mu kakiiko nako kabakubeko kabatunulemu kalyoke kabayise awo alyoka afune cabinet. Ekirala nze ndowooza nti President ate okubanga yabadde n'ensonga eziwera okulonda abantu be yalonze naye waliwo n'ekirala kye yakoze abantu kye batanaba kulaba. African Union yagamba nti cabinet yandibadde erina abantu abakyala 5 ku 100 n'abaami 5 ku 100. Wenjogerera kati abakyala kumpi bali kumpi kuwera 1/2 ekya cabinet. Ekyo nakyo kiri awo. Ekirala kye yakoze kwe kulaba nga aleeta abantu mu gundi muno. Akati ekibuuzo kiri nti bino byayagala okukola ne cabinet gye yaleese basobola okubiteeka mu nkola. Abantu boogedde ebigambo bingi, abalala balina n'ebyabwe bye baleese. Naye waliwo omwami omu yaleese ekintu kye nayagadde nti waliwo programu gye yaleese mu budget kati gye yaleese tekyali ku ministry egenze ku programu nti kati buli budget yeesibye ku programu ey'okujja abantu mu bwavu. Kiri ekiri mu transformation baagala okujja abantu mu bwavu. Kati bajja kubeerawo programu eziteereddwawo okulaba nga bajja abantu mu bwavu. Kaakati bino abantu boogera abamu byempuliddewo etasobola nedda. Buli muntu olina okumuwa omukisa n'osooka olaba oba ddala omulimu gwe bamuwadde asobola okugukola oba tasobola kugukola. Nze nagaana omuzungu alina akagambo kakozesa, don't judge the book by the cover. Nti ekitabo tokitunuulira n'olaba ekibikkako eddiba n'olyoka osalawo oba kirungi oba si kirungi. So muleke abantu basooke babawe. Ate Parliament ejja tubuulira bw'obanga waliwo omuntu gwe baleese nga tajja mu kifo, Parliament esobola okumuga nti ono President nti tukyusizeemu otuweeyo omuntu omulala. Kaakati ffe abali wabweru ffe kye tulina okukola kwe kulinda Parliament etubuulire ba ministers be bataddewo abagenda okukola emirimu gyabwe. Naye nga ye President omulimu gwe yagumaze bazze abantu boogera lulimu ali ku speaker wano ne basika emiguwa ne boogera oba speaker baabalonda ne balonda n'omubeezi we, ekyo ne kiggwa. Obukiiko kati wetwogerera bamaze dde okutandika okubulonda era akakiiko akasooka ke kagenda
okusunsulamu ba ministers. Kati parliament ejja kutuula esunsule vice president esunsule ne prime minister. Bwe bamala okubawa nga president atandika olugendo lw'okukulaakulanya ensi eno. Naye ng'ekisingira ddala obukulu kyekiro ekisooka atujja mu bwavu ebyenfuna agenda kubirongoosa. Cabinet inokkiriza nti esobola okukwata ku abayizi w'ebintu ebyasinzireko okujja abantu mu bwavu according to the names list yafuniriza. Mukama wange sisobola kugipima kubanga abantu abo nze nga Babu sibalabangako nga bakola emirimu egyo. Kiba kya bulimba omuntu okutandika okumwogerako nga tumaze kumuwa mukisa kuteeka talanta ye. Kakati president yamanyi kubanga ye ayina abantu ayina ne system asobola okugenda n'asunsula omuntu n'amanyi nti ono ajja kusobola ono tajja kusobola. Kakati tusooke tumuwe omukisa ogwo abateeke mu kisaawe batandike okukola omulimu ogwo. Bwe banaaba bagusobodde nga tumanyi naye nze mbadde ngamba bwe tusooke tubawe emyezi ate giri wala. Kakati guno omwezi gwa 6 tunaagenda okumalako omwaka nga tulaba oba basobola okukola oba tebasobola kukola. Naye kimu kyokka era kikyantiisa nti tulina abantu bangi nnyo mu cabinet, tulina abantu bangi nnyo mu parliament. Kakati administrative sente zetusasula nnyingi. Waliwo omwami muyanga nedda abamu bamemba ba parliament basasula mu parliament no basasula nga minisita nenga nti nzikiriza. Naye Abaganda balina olugero lwaga nti amamesa amangi tegeesimira bunnya. Abazungu bagamba nti abafumbi abangi tebafumba bulungi. Kakati kiri eri omukulu lwaki ayagala abantu abangi bwe batyo kubanga babadde 7-9 n'asabayo n'omulala omu. Ekibuuzo kiri nti lwaki ba ministers bangi nnyo, lwaki abatono tebasobola kukola mulimu ogwo gwayagala. President ate okubanga alina ensonga ze sizimanyi naye nganze omulabi ali eno wabweru essente ze basasula abantu bano tukyali bubi nnyo kati ne buno obulwadde bugenze waggulu. Olaba n'eddagala baganya ottuwa sigamba tebaganya balina ekibagenderera ekigendererwa kyabwe tunabakimanya bulungi. Kakati abantu baffe abamu eddagala terimala twandyagadde okumanya ba ssente zandituyambye. Nasanyuse bwe yagambye nti ba doctors bagenda kusaba Minister of Health ewe ba doctors bonna emirimu kubanga bali bataddeko ekonido nti bakome wano. Kati yagambye nti ba doctor bawemu naye si okubawa mirimu kyokka balina okubasasula ssente ezimala kubanga dokita omuto agenda wano e Kenya ne bamusasula $10,000 wano ojja kumuwa $1.5 million. $1.5 million teziwera na $5. Recently adopted the state of the nation and at least one basasula $1 million a year. Ze $10,000 ze babasasula mu nsi ezituliraanye. Kati mu $10,000 bw'oba osobola bw'abanga ali kumpi n'eddwaliro omwene ennyumba mumuyambe tugambe nabo balina family. So ebyo byendowooza kakati ntandikidde ku ekyo si ekyo kyokka. Bannaffe abali mu kulunda bafuna omukisa batunda amata, batunda ennyama, batunda amaliba, batunda amayembe. Ekibuuzo kiri nti bannaffe abalima kasooli waabwe, abalima ebijanjaalo, abalima ennyaanya tubakoze tutya nabo babeere nga basobola okutunda ebintu bino mu katale ate nga tebafiirwa kubanga n'ab'amataka tebafiirwa naye kirungi baleeseeyo ne factory ezikola amata g'obuwunga. Ekibuuzo kiri nti abantu baffe tubajje tutya mu bwavu. Kiri ekyo ekyasoose social economic transformation ekirimu okujja omuntu ku ddaala we tuli ayongere mu busobozi bwaffe. Kati abantu bano balonze bano banaasobola okututuusa bwe tubayagala batutuuse. Kakati ekibuuzo we kiri nze sijja kubuuza oba oli asobola tasobola kubanga obusobozi bwange okumanya oba asobola tasobola sibulina. Kye nnina kye nti baamulonze parliament kati yeyina okutuyamba kubanga bo balina gye bafuna information ku muntu kasita bo banaagamba nti oyo asobola nga tulinda okulaba oba ebintu banaabiteeka mu nkola. Yamanya oba ku list aliyo ekyakutte by surprise n'ogamba ono nabadde simusi bakyalete wabadde tokisuubira eriyo amanya ge ogola abali mu cabinet abakutte by surprise. Naye president buli lwalonda abeerawo surprise abantu b'otomanyi nibo baleeta
kakati ye president nagambye nti alina engeri gy'asunsula abantu n'amanya nti ono ajja kusonda kyenatiddeko kyokka waliwo omwami omwe yawandiise bwe baleese nga tebalina tebasoma nti tebalina A-level tebalina busobozi kubeera baminisita bamemba ba palamenti bajja tuwulira ekyo oba gye ekiri saagindyagadde kutuula wano nze mbenga abalamula leka palamenti etuyambe wabanga waliwo abantu abatasoma batubuulire naye nti okubeera wano naye gundi teyasoma lwakuba mpulidde olugambo katulidde palamenti etubuulire. Tunuulira kibadde kumbizi mugenda mu mwezi nga pulezidenti nga talina baministers bakola nabo simanyi oba captain reasoninga nawe nti kibadde kitambula normal era abantu bayinza okulowooza nti n'abo bantu babadde akolagana nabo singa babeera nabo osanga the nation can move forward. Mukulu bannayuganda tulina okutegeera mwagera ne mukoppa engeri gavumenti gyekolamu akoppa y'abazungu. Baministers babeera mu Lungereza bayita ba leaders oba bakulembeze. Abatambuza ba ministries be ba permanent secretaries. Kati waliwo programu ezigenda mu maaso. Minister nabwavaawo programu inogenda mu maaso. Minister omulimu gwe kwe kuyunga olujegere wakati wa cabinet ne government. Ebintu balina okukola nga babijja mu manifesto yoyo agenze mu bukulembeze. Kakati katwale ekigambo ng'ebiri mu byobulamu. Permanent secretary ne minister bw'omugjawo ekigenda mu maaso okujjanjaba abantu permanent secretary yabimanyi byonna era minister amuga nti ffe twagala abantu babijjanjabibwe oli n'alyoka abiteeka mu nkola. Nze ndowooza ye model offe gye twayagala naye nga mu nsi ezimu baminisita babakyusa kumpi buli myezi 3 nga mu Italy ensi nesigala ng'ekyatambula. Abamu cabinet reshuffle olumu etekinga n'ebbanga ngera bweyogedde mu maana gamu nti bagenda maaso n'obakyusa for 6 months. Kyandisinzidde ku kyokola reshuffle and how long do you think ebbanga libandikira okulaba nti ono takoze and takes this time andi kati president alina omutawaana. Constitution egamba nti obuyinza bwonna obw'okutambuza gavumenti gye bayita executive buli mu president era n'eggulo bwe babadde basoma budget wawadde bwe yagamba nasabye omukulu ono ansomere nze budget kubanga obuyinza bw'okusoma budget buli mu president. Kakati bali babeera babeezi be abamuyamba. Kakati president bw'alonda omuntu n'amuwa omulimu nga tasobola kukola president yalina eddembe okumukyusa kubanga era yamuleeta. Ffe ne we twogera tutya nga ye president alowooza nti oli omulimu agukola nga bw'ayagala tolina kyoyinza kukola. Kakati naawe wetutandikira president wamulonda n'omuwa obuyinza alonde abantu bakola nabo. Kakati ate okumubuuza olinda n'omala okulaba oba kyewamulondera agenda kikola kubanga bino ebiri muno byetugamba kyetwava tumulonda. Twamulonda ng'agenda kulwanyisa bwavu ng'agenda kwongera ku byenfuna ng'agenda okulaba nga naffe tufuna emirembe ng'abantu bannayuganda. Abantu bannayuganda bangi bakuteewo waliwo instructions ku bifo ebimu okusinga ddala ekya ssaabaminisita. Bannayuganda bazise nti bakuba nnyo ebituli mu bantu president Museveni bazaalonda mu cabinet. Ekyo kirowoozaako ki bannayuganda okutuna nnyo prime minister bagamu ne bamukubamu ebituli n'okubeera nga bamuteekamu ebibuzo bingi. Tulina obuzibu bungi nnyo mu Uganda wano. Tulina obuzibu nga tulina obulwadde bwe bayita obusosoze. Okusooka simanyi lwaki babyogedde byonna kubanga n'omuntu gwe balonze mukama wange nze simumanyi bulungi muwulira buwulizi. Ekirala nalabye nti balonze mukyala. Bwe mutandika bwe mutyo ntandika okufuna ekifaananyi nti ndowooza abakyala temubaagala. Mulina obusosoze eri abakyala. Ekyokubiri omukyala nawulidde ng'ayina empapula ze z'amaanyi yasoma diguli mu demokrasi yaliko RDC ayina ebintu bingi byakoze naye nze nagenza okumulaba ng'omukyala oyo mobilizer. Bwebanga bamulonze olw'okuba nti mobilizer ayinza okuba nga prime minister agenda ku mobilizinga kubanga nagenza okukimaliriza nga buli muntu agamba nti omukyala mobilizer. Kakati mobilizer prime minister agenda ku mobilizinga nga president bw'ayagala.
nze ndoza tulinde tulabe sikuheedinga government business simanyi kati awo kubanga ekyabadde ekyamaanyi nnyo omukyala kyalina nti mobiliza mulungi nnyo naye ayinza okuba nga ajja kukozesa ekyo gavumenti etambule bulungi okutunuulirako ku nsonga endala era still ku nsonga za cabinet abantu ekya regional balance oba okubalansinga regions omulundi guno era abannayuganda basinga bagamba lowoozi gavumenti kyabeesinze nnyo oba okuliwadinga northern uganda oba regions ezimu okusinziira engeri gye zaalondamu bw'abanga yakikoze omanyize njagala nnyo okwogera kubanga sisobola kumulowooleza bw'abanga yakikoze bw'atyo kyannaku kubanga nze ate abazungu balina olugero nti sembeza omulabe wo kubanga oba omanyi waali oli mukwano gwo omanyi waayimiridde kakati bwe kibanga kyekyo tekyabadde kirungi naye bw'abanga yakikoze nga waliwo ensonga nti waliwo kyebaagala okukola okukulaakulanya ensi kubanga ayinza okuba nga yakikoze nga ye si kyalina mu ngeri gy'alowooza naye bw'obanga yakikoze mu ngeri eyo gye bagambye nti waabaddewo okulya ngaokwesanguza ebyali mu kulonda ekyo kijja kuba si kirungi era kiba kyannaku baabiraze abafunye abantu abangi baabiraze dda ne ku tv naye kyengezaawo kugamba tuleme kuddamu ekyo nze infact nze singa katonda yali ampadde nali saagala nebize njaga tuteekewo abantu abalina obusobozi bw'abanga yabalonze ku busobozi kiba kigumu nnyo endowooza tulina nyingi y'omukulu ayinza okuba nga yabalonze ku busobozi nga nammwe abantu bwe mwateekayo mu bitundu ebyammwe obusobozi bwabali tebabulina kampulaga ekirimu omusajja w'ekisolo ayinza okukuleetera omusajja ng'alina obusobozi gwe omuntu w'e Kampala n'ototuwa muntu alina busobozi tuli fena kakati ye n'alonda ow'ekisolo omusajja w'e Moyo n'aleeta omuvubuka nga alina obusobozi gwe n'olyoka otuleetera omuntu atalina busobozi kakati ekibuuzo kiri nti mukulu abantu baleese abantu baabwe balina obusobozi ogenda lwaki obafiiriza so nze ndowooza nze nkirabye mu busobozi ate ng'ebitundu ebimu tebironda bantu balina busobozi bwabali kati kuba kuvuganya kati gwe b'otunuulira abantu bebajje mu bitundu ebirala obusobozi buli butya era nabadde ntunuulira awo ng'olaba buli bantu be baleese nga b'amaanyi bantu baasoma abantu balina experience ate mmwe muli mu byakuzanya abantu be muleeta tebasobola kuvuganya ne bali akati bwe mba mwagala regioni yammwe efune abantu muleeta abantu abeesobola omuntu yagasomye nti Captain Edward Francis Papu ku lukalala luno yabadde agwanidde okubeerako olw'obusobozi amaanyi obumanyirivu n'engeri gy'atamuzaamu emirimu era kyatukutte by surprise manyi wana bekyakuta nze nabimanyiire ebintu bya wano abantu baffe abamu nga nze tebaagala tubeere kumpi na bukulembeze kakati abali mu bukulembeze balonde ku balala nze sandifuddeyo wentuuse namala dde okuweerezaako kanaabala nabo bakole ki baweerezeeko siina mutawana n'ekyo ate mwana ngeze sikiro wano balina be bawandikawandikaana ebya fake nze bisibigenderako omukulu ate okuba nga alina ensonga ze lwaki alonda omuntu nze siina kubeera mu gavumenti okwogera ku bintu nga bwe tuba twogera kati nkyanyumya era bw'oba oyagala nkubuulira naye abantu babuulira amazima tobalimba kubanga wakyalo politiki byatanajjuza okuleka mu cabinet kiri kimu ekya minister wa constitutional affairs in case of any appointment president ng'agikutaddemu wandigenze maaso okuweereza naye ne national resistance movement kiva ku kifo waliwo ebifo byosobola okuweerezamu waliwo byetusobola kuweerezamu kiri eri omukulu kyaba yagadde naye tekiba kirungi kutenguwa mbuga waliwo woyinza okuga nti mukama wange akati nga nze wentuuse nyinza omuga nti mukama wange naye nange wentuuse mu myaka ndowooza gira okyandeka naye nga ekisinga obulungi waliyo abavubuka bangi nnyo abasomye abasobola okukola emirimu egyo so as far as I'm concerned
nze sandifuddeyo nnyo. Very good. Yogere ku nsonga y'abavubuka era cabinet atwakiriza abavubuka bakyalekebwa nnyo emabega in terms of key positions ezisinga okukola decisions ne mu cabinet omundi guno bwe tukiraye ekyabakyala, that's the fact. 44% president succeeded and scored an A for me. Naye abavubuka kubanga omulembe gumu nga captain omwagala obeeta mu bukulembeze mu maaso muguleseewa era mbifo ebiriki nga eringa national students movement ekyasudde abavubuka se. Nze ndowooza abavubuka beerimba. Nze bwe ndaba cabinet yonna ejjudde abavubuka beerimba ng'otandika ne vice president mukadde kende wansi n'oyo omukyala munnyini gwe baanonze si mukulu nnyo owa prime minister. Bw'ogenda wansi ng'oggyeko omukyala Kadaga ne mwami gundi mwami owekitiibwa Moses Ali abadde eri wansi yonna nayo singa bavubuka. Attorney General baani abo bonna bendabye, minister of land, minister of ICT, bonna kale simanyi kyotegeeza. Abavubuka gwe bw'ogamba ye mwaka 18 omwana we 18 tasobola kubeera vice president, omwana w'emyaka 2 tasobola kubeera vice president. Muleke nammwe ko ekintu kukitwala wala nnyo. Abantu aba minister of state bonna sirabyemu mukadde. Ministers of state ate basinga obungi bali 5 mu omu. Kakati bwe tuba twogera abantu beere fair, njagala otunulye ministers of state si bonna. Ate awo abavubuka badde batandikira bafune experience oluddako Katonda waba bayambye babafuule ba ministers. Era mu nsi zonna bwe bakola Ebungereza abavubuka bakajja mu bibiina batandika nga ba deputy ministers, parliamentary secretary. Kakati goyagala omuntu omuvubuka afuuke vice president kanaawo tewali busobozi, alina okufuna ku experience. Busobozi ki bw'ogamba omuntu alina emyaka 25 alina busobozi ki? Mweme kwerimba. N'oba okola mu company toyinza kubeera na myaka 25 n'obeera managing director. Olina kusooka kukola n'ofuna ku experience. Bwe bakola mu nsi yonna mulekerawo okwerimba. Naye majority yeno cabinet bali mu bavubuka. Obusobozi tubugejingira ku myaka captain. Ye gyokoze, yes. Gyokoze, yes. Omuntu avudde mu university alina emyaka 23 alina okukola emyaka 5 oba 10 ne tumanyi nti alina ku experience. Ne babanga mu kampuni yange tosobola kuva mu university n'ekufuula managing director. Sisobola. Olina kujja n'osooka n'okola n'emulago. Bw'omala okukola obwa doctor olina okukola emyaka 2 egya internship olyoka ofuule full doctor. Tosobola kufuuka specialist okutuusa ate ng'okoze degree endala. Bw'ogenda okufuukira specialist ng'olina emyaka 35. Owulidde? Olina emitendera gy'oyitamu otuuke ku ddaala w'osaana okubeera omukulembeze owa waggulu. Captain, gwe muntu omu gwe neegomba ennyo okulaba mu bifo by'okulembeza duties gy'oweereddwa gy'ozoosavinga bannansi bazze babiraba era ndowooza gw'omu ku bantu abatalina nnyo bbala na bufuni nakubeera ku bizibu byonna. Pulezidenti yategeezezza nti ne mu kisanja kino agenda kubaanawo ezziriro okulwanyisa enguzi. Kabineti byalonze oginamu essuubi okubeera ng'emuyambako ku lutalo. Akati omutawaana oguliwo pulezidenti ekintu kya corruption ojja kunsonyiwa akikutte na gloves. Ekintu kya corruption kye kisinga obubi. Bino ebirala byonna bye twogera mukulu, bino ebirala byonna bye twogera birungi, naye ekigambo kya corruption bw'oba oyogera corruption toyogera ku nguzi zokka zino ez'essente. Oyogera n'obutakola mirimu, oyogera n'okusabotaginga gavumenti, oyogera n'essente z'ojja ku ba contractors. Waliwo auditor reports nyingi nnyo eziraze nti waliwo abakulembeze abamu ababadde mu bukulembeze abalabika essente zaabula nga bwe bali mu bukulembeze obwo. Tetunaba kufuna answer. Kakati omukulu ekigambo kya corruption n'abwanaakola atya? Waliwo abantu be yakomezzaawo, abantu basongamu engalo. Alina otubuulira abantu abo bayonjo oba si bayonjo. Omukulu yategeeza nti abaana b'abaava olutalo lw'enguzi oba okulwanyisa enguzi lwandibanga lubalemye agenda kuleeta kati baana b'abagagga. Statement ye Captain
reflectinga bya cabinet betwalabi. Nze nabadde njagala muyambeko ku ekyo. Nze nandowooza nti yandiga nti abaana abava mu maka amalungi mu kifo ky'okugamba abaana babagagga naye waliwo omuntu eyamuzzeemu obulungi yamugambye nti omwana w'omugagga ekigenda okumukozesa mu gavumenti enjavu kiki? Omwana w'omugagga lwaki agenda okukola mu gavumenti enjavu? Akantu ako njagala okatunulya bulungi. Omwana wa mugagga asobola okumuwa buli kintu, lwaki agenda okukola mu gavumenti enjavu gye bagenda okumuwa $1.5 kiki kyabanoonya? Kakati n'ekyo njagala pulezidenti naye akifune nti ebyo by'okukozesa ebigambo bugagga biki. Nze ndowooza kyandibadde era musaba akitunulemu. Twagala abaana abava mu maka amalungi. Abaganda balina nga eŋŋombo, oyo omwana ayagala okuwasa omuwala waffe mwana waani, nga bagenda ne banoonya oba omwana ava mu maka amalungi. Tegalina kubeera magagga naye gatera okuba nga malungi, nga galina culture, nga galina eddiini, nga n'omwana asomyeko ng'ate alina empisa. Nze ndowooza oyo gwe twagala. Tetwagala omwana wa mugagga ayagala okukola ate nga taata we yandibadde obuyo tu omugagga ate n'ogenda okukola mu kampuni y'abaavu. Gavumenti yaffe enjavu. Lwaki omwana omugagga agenda okukola mu byabaavu? Kufuna ki? Wange gagga Winston Churchill yaga nti Pearl of Africa gavumenti yafudde eggwanga eryavu oba eggwanga lyo general eryavu. Eggwanga gagga nnyo naye tulemedde okukola obugagga bwaffe tubuteeke mu nkola olw'okuba tulina emize emibi egy'obutakola mirimu gyaffe. Ensi yaffe eraga obugagga bwayo. Obugagga tulina bungi nnyo. Nagenza okuwulya baleese ba ministers abagenda okukola mu energy, abagenda okukola Kalamojja. Omanyi Kalamojja yeri obugagga bungi, waliwo obugagga bw'amafuta. Kakati ebyo b'obugagga ebyo byonna singa tubuteeka mu nkola, ensi yaffe yeeyina ssente. Owulidde? Naye kali omwana kyayogedde kabadde katuufu. Tuyinza kusanga musajja alina bugagga bwe ng'omwana we amuyigiriza kati tutwala ng'omugenzi mulwana. Yalina abaana be kati bali mukola. Alimu nga nti omwana wa mulwana agenda akole mu Ministry of Gender afune $1.5 million, nga bano agenda kufuna $2 million. Tukirowoozeeko naawe. So statement yabaleetegwa the president. Nabadde nsaba president agikyuseemu katono. Ayinza okuba nga alina kyabadde ayagala okwogera. Omwana ava mu maka amalungi.